obanga bwe kiba kiganye omusajja ono akkiriza omuwaayo akasente amaka mugaleke atekemu omukazi gw'ayagala mujja mutwalira abaana be. Navuga ku lubuto nangamba lujjeemu naye mugamba lubuto era essaawa yakati ndi lubuto nze bw'olaba nenze kuga kubulumi bulungi olubuto essaawa gye lutuuseemu tosobola kulujja. Omwana kasitaani amanye ewaabwe nti ewammwe egindi ku kijja gye banaakuziika nja kubeera n'omwana wange sina gamutwalira Mary kumukuba mirambo. Anti akugamba ndi serebu ate oyagala bakumaleko emirembe oyagala bajje bagambe nti nno gwe mukazi wange oyagala babanjima otambule nga weekwese nti gwe mukasuuna nedda mukwano topasitinga. Hey. Abakazi tugumye. Ayo omukazi namwe temuli bangu oba ogudde mu mukwano ate ng'okyayiddwa ebyo bibiri aba takyawulira kintu kyonna. Agenda kugwa ku mukazi ajja omutereeza. Kino twafunye Mary twamaze tannamutereeza naye waliwo ekituuzo ekijja okujja. Bino bitono mutuufu akisussa. Nedolaba Shifa kwana abawalawo tewali buzibu naye va ku ssente z'abanno kati ssente ziri awo ku nnyumba ezo maziga meererega abaana ojja n'okusanga nga ne ku kyeyo ayinayo kati ez'abankale amatobala tobala ali abasuubiza mbaga Mary wayonoonye pulaani ya munno kakati akaduuka ka muno wakoonoonye tamuno mbu mukyala nzola oyo taliyo munange. Mary ali mukazi mugumu esunanga si musajja mwangu buli omu alina bannange we baamukuza nze nange nagumye. Anti kati olaba otuuka ekisaana olowooza omuntu yajja atuuka ekiseera atereere. Omwana kasitaani amanye ewaabwe nti ewammwe egindi ku kijja gye banaakuziika nja kubeera n'omwana wange sina gamutwalira Mary kumukuba mirambo. Mwina genda Masaka tasobola mukuba naye oli naye agenda kubatandisa obulamu obwo agenda kufumbirwa. Agenda kufumbirwa walala Mary ennyumba bagimuwera amagezi mu olugimuwa we bati we bagimuwa ennyumba we bati agitunde tagibeera ntunde otandika bidala kubanga gye twazaalira abaana baffe gye twafunira embuto Mary teyaliyo leka tuleke mutika migugu ng'olwokubadde kasajja mukwano ng'olumu talya sente nemuzirya omutalya sente nemuzirya ate mumuleke okande Naalongo yavuddeyo aye bane Naalongo simwagala oba lwaki Naalongo awagira mwami we ndowooza alinayo essuubi nti omwami ajja kuddayo. Kati ayogera abalongo tukole tutya yakasooka okuzaala abalongo. Naalongo abalongo naabe babazaala si yasoose. Bane we nasooka okuwulira ekyo ki recording kye nawulira obusungu ne ngamba kati ono avuddeyo tukole tutya yeeyogeza ku balongo ale tumulabe mu maka ga Nambaayo ng'abaleese. Oba yaliyo akanya kuzaala tasobola musajja nti omusajja tukole bwe tuti ne bwe tuti omusajja tukole bwe tuti ne bwe tuti mbu naye avaayo agwa egundi
ena munnange kola bwoti munnange olina kubuulirirwa bwati kati ye gwe abuulirira bw'avaayo ayogera ebyokubuulirira mbu tugambe mutuukirivu nnyo kati ye ali ludda wa nga naye kye baamukola kye kimu byonna bifaanagana teri kuwa magezi bamutuuza kwefuula nti kiteri nze wa Mad Mary ndi ggwe demera ku kintu bakuwa amaka oba ogatunda oba obeerawo nesuunawo ng'omuloga gatayima walala ate lwaki amuloga naawe omusajja olaawo si birungi ebyo ebyokuloga omusajja omuloga akufuukira ekizibu ayagala mubeerera ekizibu nga jedda ng'amugoberera naye kati omukazi watajja kubeera ndiddirwa eziza ayagala kutambula muko ne bagalo ate omusajja amugoberera abakazi nga tulina livengi akkiriza amugoberere buli wagenda mami eyamamize amaziga gamukabiza batini ojja kunyiza ab'e Masaka amukabiza amaziga nga gogamba bunoma yabikoze bitya mbumanya okuloga omusajja abasajja abakazi abo boolaba bawoza mbumanya gumiikiriza bikoze byabo beefula basenga kati gwe tola nti nno munnange nze ndi wano baba akwata abasajja baabwe abasajja bapasuka abasajja bapasuka otamala mukwata munzera baŋŋambye era addamu kati okugwa mu mbi zange kumuloga nendi kati olaba shifa osobola omuloga ng'ate tomwagala n'otuuka eyo n'okiraba sigu bali oyagala ate ng'osanze gw'oyagala tonakwesibyeko kankubuulire kano akadagala akaliko oba tokamanyi bw'oyagala okeesiba bwesibiddiya bw'owulira ng'omukooye ng'omusumulula waliwo omwesibidde oba ku mubiri oka oba ku magulu ng'omusumulula bw'owulira ng'omwagala ng'omusiba bw'omukowa kuba nze singa akadagalako nali nkamanyi nga nkyalina suuna mba Mary eyo teyandizzeeyo era gwe Mary kankubula enyweza suuna kuba awaddira ewange ewammwe tagenda kuddamu kuyima nze ekyo nkibabuulira naye baludde nani baludde ne Mary mbu baludde njagala nnyo abaana I can't mistreat anyone is child olaba agambye muleete abaana bambi mubaleete nze nkwagalako mpisa kyenkwagalako weeyogeza obugambogambo gwe beesabe nedda olaba oyo omwana olaba Mary newabadde ayogera ensonga ye shifa newabadde ayogera ensonga ye ye yabadde tamwagala ku violence naye ekyamutabudde ennyumba bulijjo gye bacontributinga ababiri ate agamba atya mbu agirambuza abantu balala nedda ekyokuliriza abaana abo baserebu balina abaana bangi bw'ona okuliriza abaana mu mawulire nti muleete abaana bajja kuleetera abaana nawe owulire ng'obyetamiddwa kyogereko naye nga tokikuba nnyo mu mawulire bajja kuggyayo buli koodingi ng'ate gwe ekintu kyewamala ddo tiwangula nze akubuulira ndi mukazi munna akwagadde ate kizibu okusanga mujja waakwagaliza era gw'oli mwawufu laba nti ogenda kuyimirira naye enkubuulira tokuba nnyo abakazi balina olujanjajanja ate abo baserebu bakwanakwana buli akwanya aleete ewuwo buli akwanya aleete olwokuba avaayo mawulire n'ogamba buli azadde aleete tetwagala kimu owangula ennyumba bw'omala okuwangula ennyumba tulozaale baana bo tonyumya buli alina kati olaba essaawa zino eno mugamba abo naye waliwo beyayagala e Masaka abatalina access even ku mawulire bayinza vaayo kwogera bo bagambe ki nani eyo omukyalo gye yamuteeka yabakonkona amawulire yazalamu eno mukinyanyanya e Masaka ebukoma nsindi ndi wekyotera ndi
Bwana. Sasa ndio ndio ngadi bwana mtoto kaze ndani ya wa. Ahora jako yinkazi. Bazi obusikifu. Zabeda manyi nti noguno omwaka gugenze bwe gutyo. Ayi mama, sunafundikidde agumazeeko. Batuyise mu ngalo. Nze tompulira n'abawala bekaza buli gwe yayagalako abeere n'omwana we omukazi yeezimba nebbaawe bazimbye ennyumba eri eri ate nno emmeri teweefula nti oyagala nnyo omusajja oyo nze kankubuulire ne mba muddinnyo kola bibyo mulage nti naye bagenda kuddingana era agenda kumwetondera baida ogwerinda anti ajja mwetondera lwa nsonga akimanyi babitwala ono naye agonde ono mmere agambe kuddingane naye ng'awo osobola nobitu n'agenda nekimata nekibeera mu kazigo kaakyo amaka n'ogatwala nga naawe okujja wazze kulaba baana be ng'ayinza okuyingirayo ate baneemerwa ayagala fuuna naye fuuna bw'oyagala tomumanyi wakale oyinza okuba omumanyi kikyali tebali myaka 6 ajja wano ne woba omazeeko emyaka ne bwoba mumaze emyaka emeka nze omusajja okuvaayo bw'atyo nze olaba yantamiddewo naye omusajja okuvaayo n'agamba bikiri n'ankola ebintu ebyo kale oba nnyiiga nze oba okungata waakiri n'onnyanjula ewaka kati olaba oyinza okusanga nga mwenna bajja be yaba bulokinze nga kati ali mu kabokisi ayogera naye munange tubireke nkuze kati mu birowoozo luli munange nalina ebinsumbuwa era ate no ne babeera bonna kuba kati yazzeemu amagezi yakuze mu birowoozo akulenze nange mwagaliza Mary kubanga muna omusajja nga talina mugongo gwa mukazi abeerawo nga musajja sajja otegaye nti nkwanya omusajja omufumba amanyi we bayisa abakazi kanguviire gende neebage kubanga mulagenda weebake ffe otwo twatuggwako nojja tufuna tujja tufuna naye si kati naye all in all mwekebeze siriimu kubanga omwami wammwe kanzeeko abadde syakumya omuliro tuli balwadde omanyi nti oba tuli balwadde naye nga bambi mulamu saagala mwonoonera erinnya ate eryo si mulwadde si mulwadde yadde kuba buli kaseera tayebaka na mukazi ate ayagala ekitu tayebaka na mukazi nga takoze ekyo nga takoze ekyo tajja nno nankubira wano emiggo anti obeera ku live ng'osinise mpulidde emmotoka epaakinga najja nakuba ebitamatama naye bannange abasajja si bangu mwana gwe ayagala ye engudi yibula bireke shaja yange yiino gye mbadde njagala kanjije okitegeera mumpeemu eddakiika nga mmeka enjija nkomawo mumpeemu eddakiika nga 2 oh mama anti ndi muzito mundaba
Osobola okukimaliriza ne basigala nga bali wamu. Obanga bwe kiba kiganye omusajja ono akkiriza omuwaayo akasente amaka mugaleke atekemu omukazi gw'ayagala mujja mutwalira abaana be. Naye nga Nambwayo omwana gw'alina oba n'olubuto abo abaana si bangi nnyo nze nkubuulira. Naye mukwano ku kyatuusewo omusajja ayinza obutaddamu kumwesiga na kumwagala, wabula agenda kumuuza ne bw'amuuza mu bulamu bwe agenda kuba ne kyayagala, agenda kuba ne eimu ye gy'ayagala. Okitegeera? Ayinza n'omutundira mu nju. Asobola n'omutundira mu nnyumba, kati nze owange teyagisalako n'agitundatundako ebitundu n'alekawo nnyumba yokka. Omusaaga nkugambye Nambwayo nga taleseewo relationship ye na musajja oyo ne bw'anaabeeramu ag'amaka kozi nga sex amwefuuka naye ng'akyamwetaaga mukwano tagenda kugenda mbw agenda ayendeko Anti agenda kumutwala ng'alina omusajja we ng'asigazza omusajja we ate nga n'amaka mwali. Kati awo muwa magezi bw'abanga ki nga twagala nga Ssuuna waali ate nga ne mumaka weegali. Kale oba Ssuuna asobola otereezaamu n'atereera ne babeera bonna. Omusajja nga ye asobola kisoboka omusajja singa baba bakwataganye n'omukazi nga tewaliiwo bano no I'm good mama nga tewali ba third party. Okitegeera? Naye buli lwe kiyingiramu ba third party omusajja ne bw'akuwulinga bamuyingizaamu ebigambo mukwano. Omukazi ne bw'akuwulinga kati kyolina okumanya Nambwayo naye aliko abamuliko, omusajja naye alina abamuliko. Buli embeera weenaatererangamu bw'ati oba Beeni yeesootinze Nambwayo ng'eriyo ababeera tebamuwa amagezi nti oyo kati alina kyabala. Kitegeera? Kati noono naye ebintu obufumbo kasita bumala okujja ku social media nabo tibuba bwangu. Nte naddala obwa Ssuuna Ben si yali awo nti ategeera nnyo nti munnaye ajja kwebuulirira. Okitegeera ekintu ekyo. Kati nze kyennyinza obbagamba obufumbo bwa Nambwayo ne Ssuuna bujja kuba buzibu lwa nsonga bwayingiddemu third party. At least kale like ne parties zaasuuse obungi abawi b'amagezi mu kino ekintu bangi. Okitegeera? Naye nga kyenyinza okugamba kwesabira kusaba nnyo naye nga bw'alaba nga kiganya asooka alwane kubanga nze namala emyaka ng'ebiri mu kusika omuguwamu ebyo ebintu. Anyway nze nali namukubi abakazi abalala bonna be yali yazaalamu bonna nga bantya nabasabula nga bonna batya okujja ewaka. Okitegeera? Kati bwe mbasabula nze nali mukubi nga n'omusajja owange mwenyenyini akimanyi ng'era ne bajja bange bonna bantya nga sirina buzibu abaana baabwe sofa nali ninawo abaana be babiri. Saawa eno omukulu ali mu P6 nali ninawo abaana be babiri nga buli omu ne maama we naye ng'eriyo abalala nga 6 naye nga batya okubaleeta lwa nsonga bantya. Okitegeera? Naye mukwano oba ani ono oba mukazi yuyo agambye mbu bakyala mukole mutuufu oba oli awo kukola. Nze kyenyagamba Nambwayo atrayingeko sijja mumalamu maanyi atrayingeko naye nga bw'atuuka ng'ekiseera n'alaba nga kiganye oba bw'alabira wano eno nga kiganye kuba kati abakirimu bangi wabakkiriza n'agamba nti nze ye oba njawule asobola okumwawula nadde eri abakazi tufa kimu kwefaako. Oyo Ssuuna Ben asobola okumudira ne waba tasigadde no mu maka ate kati fe abamu kye twasigaza nti ozadde abaana bo kati waba muwadde kapito bw'atyo nga muwadde miliyoni nga 3 oba 2 n'akimugyamu nga muwadde ne poloti endala asobola okukola n'ateekamu ennyumba n'abeeramu n'abaana be. Oyo omusajja kyolina omanya asobola okumuddira naye buli lwanaakakira embeera mugana amaka. Kiyinza okubeera ekizibu. Kiyinza okubeera ekizibu alowooze ku mubiri gwe
agulowoozeeko kubanga suuna ajja musuulawo ate nga takyasobola talina we yeetaasiza walala wonna ajja muteekako eriiso bw'ati nga bulijjo adda yonna yonna abaamulaba amukwatire mu nsobi ne we giriba emyaka 3 oba 4 alikiwa obudde nambwayo kyatasobola kwekuuma myaka 4 oba 5 nga tagenze mu kikolwa okitegeera ng'ate ye yamuzira era nambwayo ne banamukwatira mu nsobi ebintu biwandiike nga bakolaki buli omu ng'atwala ebibi. Okitegeera anti kati ono ate kati nambwayo kyatakkiriza kati nti twawule oba nti anjawula enveemu takyagala yayagala sigala mu maka naye ate bw'amukwatiramu eri ensobi agafuluma ate bw'amukwatiramu eri ensobi abaana ne baba tebaweza bbanga amugamaze abaana bange abandekere anviire. Batandise n'omukubamu obuyimba manya mubbi manya bikoze bitya ekyo media mukama ne mukwano olaba kifa ki amagezi genkuwa kati gwe mwayawukana ne Beeni oba mukyali bumu tubadde tukyayagala era nga ye bba wange kati mukwano nkubuulire va mu ebyo va ne mu by'okuwujja mupozi oyogerera musajja mbu oba ki ekimanyi kiruma naye mbadde nkusaba ekintu eki gwe nga gwe omuntu tuula weetunulemu kubanga ekyamazima kiri nti fe abakazi otulaba ne bw'oba olina ssente oyala kitiibwa kya musajja omusajja ne bw'aba mwenzi era bagamba oyo mukyala gundi okitegeera so nga ate gwe bw'oba omwenzi tebasobola tofuna kitiibwa so nze mbadde ŋŋamba byonna nze nganze omuntu kyenyinza okugamba wandikoze eki wandikendezaamu okimanyi abantu abamu balowooza nti byenjogera ndi mufeere kati tunuulira akomenti nze tebamanyi kindi ku mutima naye wamma woobanga ddala ng'oli mukazi osobola okwewaayo n'okola ezo vidiyo zonna nga tolina bulumi ng'omusajja teyakubba osobola obbikola vidiyo zo sinaziraba ekisooka nze sirina wa tiktok nti oba ndi tiktoka nti oba nyina kyenjagala nze nyina n'ebifaananyi bya Suuna nga tuli ffenna oba ono abadde ategeeza nze oba abadde ategeeza Mary oba atuweerezeko message ateekeyo erinnya mbadde nkugamba yuya awandiisawo ebigambo byesitategeera kasita naye omusajja yakuzinamu agamba gwe nze kyembadde nkugamba wammayo kasita naawe mukazi ate osanga n'ababoogera nga si bafumbo tebamanyi na kibayita bufumbo kitegeera wamma olaba Shifa kyembadde ngenda okugamba vidiyo zo sinaziraba ngwamu bigwe naye oba wavumye omanyi kituufu ayinza okuba yakubba kale sooka ompeemuko ka brief story kubanga nyinza okwogera ate bye simanyi nze olaba wamma nakubawo ku kyeyo okitegeera lwakuba mba saagala kwogera nnyo ate bafune ebyokwogera okitegeera naye oyo omusajja maze naye omwaka gumu n'ekitundu nga tuli ffenna oyo omusajja nafunako ne kulubuto okola otya nafunako ne kulubuto naŋŋamba lugjeemu naye mugamba lubuto era essaawa yakati ndi lubuto nze goolaba naye nze olulumi bulungi olubuto essaawa gye lutuuseemu tosobola kulujja kati Shifa kankubuuzeeyo ekibuuzo awo nnyini olina mami wo ne dadi wo bonna gye bali ndi w'ebisega
babeera busoga. Nina kye nandikugambye naye sandyagadde kikugambira wano. Naye sandyagadde kikugambira wano. Naye nga nze amagezi ge nnyinza okuwa. Bannange social media tesolovinga eyonoona bwonoonyi. Jjukira ogenda kuzaala mwana nze ondaba nze nazaala abaana bange 2 mu oyo omusajja era gye bali. Naye ne bwe njogera naye simuvumangako nako mumuvuma nga tukyetwala ebyewaka. Just ogwo omusaayi gw'ogenda okuleeta gugenda kubeerawo ne bw'olikola otya ne bw'olizaala omwana ne bw'olimuteekamu ssente zo just njagala otuule ofumintirizeemu. Kuba nze nganze omuntu n'ebintu byentula n'enfumintiriza ne ŋŋamba wallahi taata w'omwana yeetaagisa. Ne bw'onyiiga n'omuvuma n'anyiiga n'ozaala omwana wo n'omuteekamu ssente. Kati njagala nkuweeka n'akantu. Naye abasajja omusirusiru ng'oyo. Kati wulira. Kutuufu obuweeka. Kati wulira. Okimanyi nti ogenda kuzaala omwana oyo akule. Bw'akula omusomesezza agraduatinge. Agenda kuteekako nkugambye kyalina okwerabira. Bw'aba awangudde n'asigala mwaga amaka kyalina okwerabira y'ensonga y'obuliri. Era nze kyovudde mbagambye nti alwanirire byonna naye asigale nga n'amaka gasigaddewo. Naye watali ekyo kyalina okwerabira. Gwe mubiri. Kandi kati olaba Masituula. Kuba ekiriwo kati bakiyita kifiiriza. Mubeera mu maka ne mutuuka mu eyo embeera tewabaawo mirembe. Kubanga kati wagamba nti kati kanjirekewo kaseeri manya gaffe baga tewali gitunda. Okitegeera? Tewali gyewolerako. Mubeera mu kifiiriza. Tuna bene asoga siddaka. N'agikulekera. Naye gw'ogenda kwekyaka lyabo kyakalizi kulya ssente kukola ki? Paka oba abaana bakuzeekuzeemu. Sikutegedde bulungi awo. Nambwe tasobola kukyakala. Ogenda kukyakala tajja gaana. N'amukwata. Mama. Kankubulira amateeka kati de kankubuulire. Ne bwamukwatira mu muziki nga n'amukwata bukwasi na musajja nga beekute squeeze we bati. N'akuba bukubi screenshot, n'akuba bukubi kamera bwati n'amukwata ekifaananyi. Kimala. Bamufulumya. Anti byabadde bya media. Bamufulumya. Leka mbabulira obulamu nambwe ayo bwagenda okutandika. Buli omu abadde aweerereza Mary. Mukwana batakyamuwolereza. Bwe kiri nkubulira olaba bonna abawolereza Meru bagenda sala eddiiro bonna badde kusuuna. Kati Masula kankubuulire kino. Maso owulira? Nze wentukira ogenda ova ku sayidi y'omwana omuwala ngende ku y'omusajja. Gassa omuntu. Ate ne waaba amusse. Ne we giba nga bagaye emyaka 2 mbagamba bimusalireko 10. Ffe tusinga ekisa, ffe tusinga olumirirwa, okitegeera. Naye olaba abakikoze aba mu bwetaavu. Ate ffe tusinga okunyigirizibwa. Kati no leka nkubuulire. Oba mu bwetaavu nze mbagambye ewange namalayo emyaka 4. Nga siraba ku kigambo ekyo. Yankwatira ku ssimu mu boys koota y'omukozi nga mpepeya n'omusajja ku ssimu. Yankuba katanzite. Era singa yankwata live call yali yanfulumya naye nga nali simusuubira ng'amaze ebbanga nga tadda waka. Mani kati Masito olaba? Nzenna ekintu kye ndaba mu maka mba temukyali ssanyu nga ndi maka ga musajja awo anti kati nga bwe nagenze ne neewaabira ne neekubira enduulu awo ngenda ku poliisi ijja ku media ne mbagamba naye omanyi mu butuufu omwami mbeera naye omwami tetukyegatta. Ndi maka g'omwami yeesunguusula naye nga ndeseeyo emyaka 4 ndi muntu. Gy'olaga ndabayo poliisi ekugamba kimu. Gy'olaga ndabayo poliisi terina magezi gegenda kuwaawaawo. Bwe bakukwatira bwe bati wogafulumira. Era abapoliisi bakugamba mukwano weekuume. Oyo omusajja wo bw'abazze mukwate. Osobola omukwata n'omugwira n'akuwaako ku mpaka. Nebagamba tosobola kulemerera. Tasobola kulemerera mukwano omukwata n'omugwira n'akuwaako ku mpaka.
Nga toyendera maka ga musajja. Toyendera maka ga musajja era kankubuulire. Naye nze kankubuulire okwenda tekusobola kunnema. Nange kye mbadde ngenda okwogera. Naye omanyi eriiso lyakuteekako kati nze kambanyumize. Sisita wange mu maka ga sisita wange nenkubira olulenzi lwange sisita wange n'afulumamu ne wakine twerya ng'ekyoyoyo kinzita. Mukwano wali mwana mutokkiriza ate n'okuba nti wali tokola sente ekola buli kimu. Masita nkubuulire naye sente zaali zanzigwa kati nze mbanyumiza nali nsumula Kampala. Abakazi bangi benzi bayawula ebikyanda bayawula simanya abasajja basoma boys court basoma mu garage naye abakazi babalya babalya kigambo obwenzi kirabe abakazi bakoze obwenzi era ekyo nambwalya bajja n'omwo mu nnyumba ya ssuuka enyini bajja mulire kakati okulya kale kwayinza otetenkanya n'alya ate olaba bamubba wali wa neiba omanyi n'oyo nambwalya alimu olugulu oba kitegeera olaba bamubba wa neiba kakati Shifa tuve kweyo ensonga nambwayo nawulidde agamba talina maama talina taata agenda kukoma ku mwana oyo omu oba babiri nani kati Masita nkubuulidde kino Kasuuna talya pulirizaamu omusajja osobeera n'osooka n'okuza abaana bo mpolampola nga yebakulyako mpola ate okuzaala kati wuyo talina maama talina kati olaba toddamu kuzaalira musajja atamaze kukutegekera anti kati wuliriza newakugoba mugage ng'ogenda mugali okitegedde hawula awo nkufunye ekyo kituufu kozi ng'akoze ekyo naye nga n'oyo omusajja agenda okutegekera jjukira kati ebintu byononekedde ku social media omusajja kyagenda okuwasa era bonna bagenda kulyangako badduke oyo ajja kunziba kati olaba oyo ajja kunziba Masita buli womanya nti omanyi kati kankwa ekizampo nga bw'onolaba omuwala nga omusajja amukwanya ero n'amusaba ekyokulya okitegeera mukwano ffe twali tetulina naye nga tuli bakalu nemba nasiibye enjala nga swaga nti ngulya ekyokulya okitegeera oba ekyo ekibuli okimanyi nkitegeera bulungi nnyo okitegeera kati nze siina pressure oba ondyamukola ki naye nga pressure y'omwana mba sigirina mukwano kati nambwa lirooza ali myaka emeka muto tewali buzibu naye abatazadde tebaliiwo mbuuza ali mu myaka emeka ali myaka nga 26 kyemmanyi kati katubale nti beenobyemu emyaka 10 nambwa yafunye gy'alyako jjukira ffe abakazi ebiseera ebisinga tukoma ku myaka 4 kuzaala wuyo talina maama talina taata mu mutima gwalina okuyaayaana tinjagala nzaaleyo abaana bange ne babanga 5 ba 6 nkola effamire yange webale kunfolowinga mukwano baddiya nga temunfolowinga kaakati mukwano nze ekyenyinza obagamba banaye sijja kwogera bingi naye ekyenyinza obagamba nambwayo kyayitamu kyonna nakiyitamu nfolowinga ebbaaga kubanga folowingira wano bbaaga musaagamu kati nze mweyo embeera yonna gye mulaba mwe namanyira n'okumanya nti omukazi kwegamba nze omusajja era yalinga Suuna Beeni nze nali simanyi nasanyu lyako nsi nali mwana muto nga simanyi nga simanyi kigambo bufumbo nti oba ekirungi ekiri mu bintu ebyo nga sikimanyi era eyo embeera yeyaleeta nenfuna zisaidi kiiki nezinsomesa ebintu ebyo which is okay kati saawa eno ne bwembeera osirowooza ngamba naye kati oba naliko njaga oba naliko ki kati saa eno sisobola namuwaako kuba mbaala bajja kunzanyira kati nze kyendaba ekitawaanya omukulu Suuna weeno waffe Masaka oliwe Masaka
nze ndi mu nnyendo omunyenda n'abantu abo kizaalibwa mu nnyendo naye wenkolera wembeera hawula mu basaasire bwe babeera basereebu n'abawala abamu babeetega banaye mu basaasire. Kankubuuze abasajja bano ze natuuka n'entula ne waba mwami waka namugamba temulina nnyo buzibu naye buli wootunuulira ennyo omuntu n'omulemezaako amaaso nze mbeerawo ku mulimo oli oba anoonye ssente oba ayagala kugula ssimu okitegeera naye nze kasambuuza omuntu salaamu alaikum salaamu obusiraamu bulaga omuntu tatunuulira muntu ddala omukazi talina kuba n'amaaso gankaliriza nze sina budde butunulira kasitoma nze kasambuuza era osobola n'okumbuuza nti omuntu aggyeko wano ssente yaani nga simumanyi gwe hawula sooka osimbe wakati kusese nze bizinesi nange gye nali nkola yeeyo masimu na mobile money naye omanyi taata w'abaana bange buli lwe nagendanga e Kampala okusuubula kuba nalina boutique naye nga ninawo amasimu kawunta y'amasimu ne mobile money naye nga buli lwe ngenda e Kampala okusuubula mulekera akasimu ankolereko nalinangawo bakasoma ba mobile money bangi ate nga bwe mbagoba mbaluuzinga okimanyi ng'abo bennyini nnyini be yakolangako abawala be yajjangamu be yakwananga nga omuntu ajja okugula airtime oba okugyayo ssente n'awandiika ennamba kati lumu ngenda mukwata n'omuwala omu ku ssimu nga nkopa essimu nga ngikuba nga ngamba nze oyo baawo najja okugula airtime n'akupa ennamba yange nali naakavaawo bwe nti nankubira bunze wano woova mbadde nzize kugula airtime mpozi mbadde nkwagala mbu kati oyo baawo yaliko obuzibu naye nga nabakwata bagenda kwemiitinga osaaga naye ze solution eri emu masiki oli mufumbo ndi Dubai nakita nakita oba sirina gakaddiwa nze bannayika mbabulire n'okwesonyiwa omusajja natuuka n'empangula amaka naye walayi amaka nagawangula naye obuzito bwe nalina n'ebizibu bye nalina nga mpulira sikyamala. Omanyi oyo omusajja yakuddira lwakuba oli Dubai? Kisoboka nedda tanziriranga biri awo simuwa budde yanzirira naye nze simuwa budde nina ennamba nga 5 bwendaba nga ndi bubi kweno bwendaba nga ndi bubi kweno nga nzira ku ye Dubai bwendaba nti eyo wanje njagala ogamba abaana ab'obuwala kiri kimu mu Uganda ssente mweziri nnyo naye kapito kidoba bulungi ate nekirala bulungi olaba mobile money no wetwagiyingirira mu kusooka yaliko ssente naye ekizibu kirala Uganda kyerina nti buli ka bizinesi akajja nga kaliko ssente gavumenti emala nekanyiga nekajja ku ssente awula nze mbadde e Kampala natuuka nenva mu maka nensooka nzira e Kampala saavayo direct kudda Dubai naye nadde e Kampala netuula ku mobile money ekifo kye nali nkoleramu nga nsobola okukola miliyoni omwezi nga wallahi nkola emitwalo 5 ate ngaogakozemu eno engeri gye tutera okukozesa oba ogimanyi nti kasitoma waba ayagala miliyoni tozijjaayo ku agent line ozisindika direct n'osindika ne charges okitegeera bwe bityo ate nga kyetaaga capital nyingi kuba zisobola okufloatinga ku personal line ate nga tolina basindika oba okitegeera n'abakozi kunamu abikoloti mobile money erimu ssente kifa kati masito kyoyagala ogamba nkitegedde owulira odira sente oba yagala kakadde nobala nti gumu kakaaga nosindika kamu gumu kakaaga okitegeera ekintu ekyo era ensobi wakoze nnene nnyo wabadde osirikira najyo oli gwe yandisirikidde ate gwe yandisembezza n'abeera nga gwe buddukira obwe okitegeera naye kati mwenna bweba wabaddeyo omukazi eyasirise ye nga teyayogedde kati eyo suuna gyagenda okuddukira gyagenda ofuniranga emirembe kati masiti byonna tebikyayamba katwagala kunoonya ku ssente kubanga nali simanyi nti omukazi osoberawo nga tolina kyolina omusajja n'akuteekamu buli kimu
Era wena omuntu awoza mwana ajja kumubba simaze kumubba mmwe abaana basaamu ssente nokubeera ku competition y'omusajja nobeera competition w'omusajja kati nkubula ekifa musajja n'abanyonyodde ne mbagamba nga woonookwala omuwala n'akugamba sirina kyakulya iffe tulina omuze twakula tuli bakalubu nnyo nga newemba nga tinze nagendako omuleeba okuzaala buli omu yantya nga omwana yasooka naye nasanga omukazi nga luma omwana nga yeekoza ne ngamba laba nno bano ne njagala n'okuseka naye nga ndi bubi n'omwana yatuuse edda wakale ntuuse okuzaala naye ffe twaguma nnyo twakaluba nnyo omutima titolina wonnyinya tolina wonkomeza kati omusajja omulaga nti gwe buli kimu simanyi okuba ekinyaanya amanyiira gwe kyokka ate ono amuyisaamu amaaso kale si kumuyisaamu maaso naye amulaga nti amweguya ate gwe aba ayagala nze byansobera abasajja bamanyiira okitegeera abasajja bamanyiira nnyo bannange abasajja bamanyiira tosobola kutegeera musajja tosobola kumutegeera n'omumala tomanya musajja kikuza kifa mpulidde oŋŋamba nti Ssuuna abadde akuwa obuyambi abadde ampa obuyambi naye nga sigamba nti nampa nga nze simuwa so tubadde tuyambagana nga naye wobeera n'omuntu wo mpaayo 5 mpaayo 10 mpaayo w'ekiti mpankuwe kati sigamba nti no yabadde ampa yekka kino nze nga mbadde simuyamba bizibu nange mbadde muyamba ebizibu emmotoka gye mbadde ntuulamu nsobola okugigamba nti no efudde ingidi efudde deeta ya 5 kati shifa kati nga wobalabalamu ti newaba abadde akuwadde z'akameeza mitwalo 2 olunaku mwana bw'ozibalabalamu n'ozigattagatta ogenda okulaba nga ate ade talina kifa anti kifanze kyembadde nkubuuza nze mbadde nsaba ekintu kimu nti kati gwe obusungu wabujjawo buyingira mu zino ensonga ate okalakate Ssuuna masiti olaba tetugenda kunenya shifa bibaawo naye kyensaba kiri kimu shifa ave mu mawulire okitegeera abyesonyiwe ebya social media kati nze kifa njagala okuddamu okulaba ng'oli mu nviirizo kati ku posti ze eza tiktok teekayo nviiri ziiwe ku tiktok okitegeera nezi wabadde wateekayo zonna zijjeeyo zikwatagana ku bya Mary ne Ssuuna zijjeeyo teekayo kati kyensaba era ekirala bw'oddamu ofuna omusajja omula sirisenga naye omusajja bakoma omuyamba ku mitwalo 2 omusajja akoma okuyambibwa mpozi nga kiganye nga mulwadde ng'agenze mu ddwaliro ezizasajja losozi waayo okitegeera wamma okitegeera bana abakazi tuyiga okkalu baffe tukyasinza okubonaabona ku nsi kuno bamama beesibye obuguwa beesibye obuziina esiga bakasente kange bami nkwegayidde shifa si yekka abantu bangi bagira ne ssente nnyingi nga bwebadde azikozesa nga talina na mulimu n'aziwa omusajja bwebadde ali ku kyeyo nze mbabuule sita kasente kange nze nga bwe mbagamba nokata nga tonafuna gw'oyagala naye kyemanyiize gwe nga gwe omuntu olaba masitwe tosobola butawa musajja ssente owulira naye ekisinziro omuwadde otya masitwe omusajja akera nakolera bizinesi n'ateekamu energy yonna oyo muwa katonda wange ate ffe tetubaweera ddala nkubwidde sente z'okomako okuwa abakazi mulina emikiba anti kati nze ongamba nti kubanga osobola n'okuwa mukwano gwo kale ebyo by'okugabalanguza ssente buba busiru bwe tukuyitamu kati kifa mumpulirize nyina ekizibu kya mitwalo 5 nyamba n'omuwa kyokka bw'ofuna ekizibu n'omuwa naye nyinawo ekizibu kya mitwalo nga 15 kyokka yakwoleza nti no tayina kati bannaye n'okuyamba omukwano guba gwala kizale
Shifa haula Waki? kati tuve mu kiboozibozi tuwe Shifa amagezi. Nze amagezi gemuwa kuva mawulire kuva ku kyonna kimugambye dda. nsonga zino Shifa nze n'obusungu bwabujja kale nze nga nze bwentunulatunulamu sibulaba Gwe naawe olina obusungu must wakuba abakazi yadde tebyali bya mawulire. kumbanga ewaka Anti kati buli omu alina engeri gy'ayinza okulwaniriramu obusungu. Kati omusajja akubuukinze owulira tolina woyinza kwogera singa mbadde mwogera oyinza omugamba koma nnyoko biki ne mulwana ayinza okumala ng'omwezi nga takuwuliza. Kati naawe obusungu oli muntu ogamba Gamba buubiri. Mumpulirize. wamanzi mbadde nsaba omusajja yenna bw'otandika okuyomba naye ekisookera ddala abamu tebabulookinga, abamu tebakwata masimu n'okuba emyezi. Waliwo omuwala yakuba emyezi 7 nga omusajja tamukwata. Kati ye busungu ataagala kusheyalika naye ebigambo olw'ensonga amanyi mugerako ddawo muwasiŋŋanyi. naye osooka n'omuwa obudde n'ogamba abaana bange ngenda sooka abakulire. Shifa Wangi naye awula netiwaka emusumbu wekimanyi. netiwaaka nze kyenyinza okugamba eyange byesonyiwe Asirika. Shifa nedda nze mba mbawaddemu ka gaapu. Ate ngobo byesonyiwe kamaama byesonyiwe biveemu Ndi eno mu bimwanyi maama mu binyaanyanyanya. eyo gyakubira ebinyanyanyanya ng'ayagala e Masaka. Tikigendanga namu. amaka mugabanya mwenna naye agabeera Kyetaaga bavubuka. kati gwe Shifa olaba mumala okulwanira amaka ago ogendeyo ogambe nti njagala kubeerako eno ennaku 2 olaba oba asobola okukkiriza. Kyokka Masu kankusese. Era tasobola. Mbaseseyo ekintu kimu. Naye tasobola. Ate oyo omuwala yandiba mumanyi okimanyi. Aliwo wamuyisenga wano n'agaana okuvaayo. Tulaba nga ngoberera nannyo. Ekirala ejjo wamuyisenga n'agaana okuvaayo Kugambe ne wano mmaze kumutabuka. Oba awulo obaddeko maze mutabukira ne mugamba ye gwe gwempolereza atakola ki atavaayo si kwe kuwandikawo bumeseji naye nga maze mutabukira. Nani nambwayo? Nambwa alaka ati omulikoodinga mumuleke. Nedda ekyokulikoodinga kireke n'abamawulire kati bamuliko bangi mukoowu naye ye bambi kati ekyo sijja kwongerezaako naye bambi atya mulikoodinga kati n'amala ajja wano oyinza olaba abantu wano nga baweze nga 10. kakati olaba Shifa nze ekizampo gye nkuwadde kumale gwe mumale ogalwanirira agawangule omugambe nti kati twekulise mbale tubeereko wano omwezi olabe ekinyukoddawo kati kamba buli emasi ayinza okugamba tiwagala omusajja bikoze Masu ne Shifa Masu ne Shifa nambwayo tasobola kukulabirira oba kola ki naye nze kyemmanyi Masu ne Shifa nti abantu bajjukira. Shifa totawaana anti nze ndi mukugamba tasobola mubeeza awo waali naye asobola omuyamba ekintu kyonna bw'aba ateredde kyokyo awo womute mukwano nkugambye kasita kiggwa ne bagawangula olwo ng'afuuka mujja saawa eno basisters ne Katonda yamanyi oba banaddingano bati baddingane. Waliwo omusajja asiba ekibuli nga mukoowu byonna by'omutuusizzaako naye mulemesezza ekijuujulu laba nno ayinza obutaddira oyo omukazi kuba abyamu tola nti fe tulinako obusungu naye obusungu asinga buyinaku ate gwe Shifa we akulinako obusungu omutwalidde ki
anti social media kumukuba katika nedda nze kankube mastu okyawa omusajja nola olinga muchayi ne beevuma ne bewalabula ne bagenda kuko ne balwana ne baddamu ne babeera bonna ate nze sina bye muvuma biwemula nze muvuma binze njogera na bwogezi Shifa kati ate Naalongo ye yaani Naalongo yawawa Naalongo ye mukazi gwe yazaalamu abalongo kakati kambabuulire kamuseke ekyo balina okuzza ku balongo mastu ekyo kirekawo omukazi agamba nze sifumba na mujja wange bannange abaana ab'obuwala mwenna alina lubuto naye anti nozowulire ani yalabbira hawula wala quwwata illa abakazi bameka bonna bali buto naye mwana ebintu nga bibuzaabuza nga yi Katonda kati neyo binyanya gyalaga eyo mu bisanja alabika ayinayo kati ate divine kati ate receptionist yo wa reception nga tebamuleetako ffe tumulabe nze bannange nze byansabadde bannaye bayinza otulikotinga zino embwa za TikTok gwe mukwano Naalongo ng'ate mu bigambo bye nawulidde ayogera nga balaga nti baayawukana kati ate gw'ogamba ali lubuto nkugambye gundi yayogedde nnyo gwe genda ng'obugundi bungi yayogedde nnyo simane Shifa ali lubuto ne banaye hawulo ali lubuto alina n'omwana omulala yiisi akaana akamu naawe nze olaba singa olubuto lubadde lukyasobola okuvaamu essaawa zino nandirujje naye ate bambi tojjangamu olubuto maama tojjamu Josewu yagambye azze kati Jose ogamba otya Jose abadde ateesa ati agenda kukoliriza lubuto lwa Suuna ne bannange ntunulana bizibu byokka Shifa omanyi bw'omala omuzaala ne bw'abaganya okuddira ati biki omusoberanga n'akuzaalamu obukubiri wulira no awula afanseko nali baalabako nze nina muganda wange like twafumbirwa abasajja ba Luganda kyo kitufuula Luganda naye baawe yali yamutabukira omusajja nga yatabukirwa yawasa omukazi omulala naye okimanyi nti nno muganda wange yakwatanga omusajja n'amukwata n'afuna olubuto olulala nze njagala na buyambi kuba kati ngenda kuvaayo nange nkoowoole amazima ga Katonda nze nno ndika gy'abangu nze ndikunyumiza Shifa olaba oyinza okufuna muzira Kifa nakuyamba ng'ofaafagana n'olubuto olutaliko buyambi nze muganda wange yeekwatiranga omusajja n'amwebakako n'afuna olubuto yakola atya muganda wange twafumbirwa abasajja baffe ba Luganda kati omukazi gwe nafumbirwa naye tulinga ba Luganda baatandika okutabuka n'omusajja ng'alina omwana omu okitegeera mukwano yagamba nze sikomako omwana ng'omusajja lwayiseeko omukazi goke ng'amukwata ku mpakapaka n'amwebakako n'afuna ebyo ebintu birungi nnyo nga togenda kudda muzaala walala kifaamu olaba ebintu byonna nasiba omwana omuzaala bw'omu omwana oba omanyi omuzadde bw'omu olina omubeererawo omusajja yenna akuwasa alina ogera n'omwana wo era
naye mukwano okuzaala ekiwumbe era ozaale ekyokubiri azaale ekiwumbe kimu si kiwumbe maama oba okuzaala omugugu wulira aye kati omuntu atalabya mwana aba afuza ekiwumbe jagutwalira tone Mary aha ofumbirewo amazira ttone bw'ova ewa Ssuuna dogere omunoonya bakyaliwe anti ng'onoonya buyambi nange ebyo tobikola Shifa nze banaye Kifa? kansiibule tusiibule nsule bulungi kale naye nsula bulungi naesula bulungi genda omuwala bwakoleka nze nannyuse dda leero mbadde katusigale ne awula wange nkuba ekiboozi bajja kungoba ku mulimu mwe mumpage ayi ng'ani akugoba onyuka sawa mmeka zonna zenjagala nenga bugenzi kiki sawa naye nno nze nkola nnyo nnyo nanyuse dda ssaawa 2:30 naye nze nkola sande tu sande ate nga nkeera ate nga siina ngamba nti jangu okikola otya mwana gwenzi obufumbo bw'okukola bwanvuga sipiidi kati anti olaba maama oyina kukola nnyo ofune ssente otuuka n'ofuna omukozi nze sirikuba omusajja ajja kuba n'omukozi nali mulina naye ng'omusajja abayisaamu eggaali ng'ate talya mmere yaabwe ng'era okwata nga ninayo obusepiki bwaffe ku dduuka nga bagireeta ekizibu masito olaba mufumbirwa abasajja b'Amasaka olina musookeza wano mu ntandikwa n'omukyamula n'omulagamu omuliro negula omulaga banange omusajja wange ye muntu agamba omanyi hawula bwoba owulya nga mubutuufu tukoye tunnyuse caayi muleke olwa ku dropping eka muleke tunywemu amazzi twebake mufumbo nze sifa baba mufumbo kasaba nga musajja kiki ate omufumbo era ababbaawo ne baba alina omukazi omulala era ababbaawo bana nze nakula saagala kufumba na mujja wange lwa bigere bino ojja fumba naye ate bajja kukubako hawula yajja okufumba atanoba nga yajja nze saawa nangaliko omukazi nambwaya yuyo yajja amaze nze njagala eri bufumbo bunyuma ku nsi kuno nga bwa musajja mufumbo bunyuma oba n'emirembe teri bufumbo bulumya mutwe na kufa mangu nga bufumbo busooka nga gwa bulimu gwabeera munaku gwafumbira mu sepiki obulimu ebituli hawula najja nga afumbira ku gaasi najja nga alina omukozi gwe bambi wabonaabona dda bannange nze abakazi abo mbawa ekitiibwa era sikiriza mwana wa buwala ne waba musajja mukazi asooka nga akulumbye n'akuvuma tomuddamu muleke tomuvuma muleke tota musajja yalina okugoba tonda wange gwe kati omusajja aba akuzemu mu myaka yasobola okugamba hawula tofumba caayi yakwawa ddala balabadde baamubonyaabonya dda kati yateera mulayini abasajja abakulu tebaagalika banange zolokubangwa nnyo mulabe naye banene abasajja abakulu nze sikale sibaagala nze nyumirwa nnyo omusajja nga wange omukulu yati osofuna omusajja wa myaka 35 okitegeera ng'alinamu kasente naye ng'alina omukazi kati oyo aba mukulu ekirungi kyebalina toba na puresha nti ate ogenda kuwoza ate kufumba kwegamba buli kimu akyanguya mukwano ojja kwoza kubanga ajja kusala ebiyungu leero eno enkya eri naye nze mbabuulire nze njagala omusajja nga mufumbo era batuwoome nenika tugikola kakati ekisooka mu wiiki newaaliba muganda wange omusajja omufumbo akulemeddeku nti yesooka omutagaze okakase ddala nti akwagala mukwano waagwa mu mbizo ng'akwagala n'obutego bwonna n'abuyita nga toli mubbi nga togeze kubba ssente ze nga naawe omwagala teri kukweka muganda wange
omusajja bwakufuna mugambe mukyala wo mugambe saagala bufumbo bwa nkukutu Mpozi oli musiraamu? ne woba mukatuliki ate aba yendera ki nga mukatuliki? Hawula mbadde ngenda naye kankunyumiza story. Hawula. Mpulira. Nva mu bufumbo. Nzire Kampala we nali nkolera nga sinnagenda mu bufumbo. Walingawo shifa oba omanyiawo mu kisenyi ku Gwanda. Manyiwo mukwano teweemenya. Kibuga sirina we samanyi. Ati nga waliwo Haji. Baana mmwe nkomawo. Haji yali agala kumpuwa naye nga ndi mwana muto. Ne ngenda n'omuvubuka. Kati mala okwekoona nkomawo. Nzikiriza. Naye nga walayi ndaba saagala kuddamu bufumbo bwanvuga sipiidi. Okusalawo nenzija. Haji n'akaaba. Kati wulira. Master sooka osirike nanti. Wali baddeka ng'omuntu akweguya. Kati yono Haji wange. Kati wulira. Wulira. Mpulira maama. Nagenza okuva e Kampala nze nga sisasula nnyumba. Ng'ekyemisana ndya kyagumu kitundu. Ekyeggulo ndya kyagumu kitundu. Nga bamperekera paka ku mmotoka. Neneesuulamu akadabu wangu ne nzija ku kyeyo. Essimu smartphone ne bagigula. Ewaffe ng'abaana bange kyenjagala okigende nga kyekigenda. Banange naye namugamba mukazi w'omubuulire. Kati nasooka nze ne mugamba omukazi tomubuulira. Bamala otuwoowa ne maama we yali antegedde nga n'abantu be bonna amaze obagamba nga tubulayo kimukwewoowa. Tetunneeryako. Mwana gwe. Haji n'agamba nze mukazi wange nina omugamba. Ne mugamba ate wandi mugambye. Ate nno olumu tebabagamba. N'amugamba n'atandika omulaga nga tubeera ku ssimu ekiro ssaawa 5. Omukazi n'atuuka n'akigwamu. Okitegeera. Olumu beekweka mu ttooyi. Kati like akigwamu atya. Haji nga nze saamanya kakodyo ke saamanya ngeri kijayagala mukazi wamutegeere nti alina omukazi ow'okubiri. Kati nga ngenda lumu oba nali munyiizizaaki nga omusajja oli ampa ssente nga ngamba akamukolereyo surprise alina sikundi zizatera okwambala sikoola za mitwalo 15-17 nga mugamba Haji sikoola zo zoyambala za mmeka nti za St. West nga mugamba ngenda kugulirayo ekirabo naye ngenda kuwa ssente gumenyini okyegulire. Meseji azireka mu ssimu addayo ewaka ng'omukazi akola ki awulira meseji. Nali ndi awo nga inbox yange erumye. Omukazi hawula yankalakata. Naye ng'oli omukazi musiraamu Haji ati mulamba asomesa n'okusomesa. N'oyo Haji sijja mwogera mannya naye naye amanyikiddwa. Era omuzikiti ogwo guli awo mu kisenyi baguyita Ttakuwa. Baana mmwe omusajja yankalakata. Omusajja n'angumya n'angamba nedda byonna bibaawo masituguma nze nkwagala era byonna nze nabikoze nga njagala ategeere. Naye omukazi yankalakata. N'akwata vidiyo zange zonna nga bw'azikuba Haji. Jjukira Haji yali tategeera nnyo ssimu naye ng'ate musiraamu nnyo tayagala nnyo bintu bya social media. Mwana gwe omukazi yampa sipiidi. Omukazi n'afolowinga buli wamu. Wamaliriza nga ne Haji tebigize nga n'abantu bange namala bagamba kati ne Haji wange twazeemu wiiki ewedde okuva January. Twazeemu wiiki ewedde. Naye nze abaana abawala kyenyinza obbagamba. Oli mukwano kati ne Haji mwaddiŋŋanye. Naye waakusika nze nasindisa akameseji. Ebisajja tebikunywa naawe. Tifa abasajja abakulu ne wabawo 3 ng'alina omukazi era oli agamba nafunye nze babiŋŋamba ajja nagamba hawula nafunye omusajja naye mukulu ngenda akola ne ngamba laba ono bambi soka kubuuza olina obugumiikiriza. Hawula oli omusajja yali andabirira
naye gwe oli omusajja Yabonye. anyirira Ffe b'obigamba bye bakola ate nga twazaala dda. nga ndi bebi awula nga ndi bebi